Ensonga z'akatambi ka Bawarema Namakula twogera ku Dr. Hamza munnange nasooka bireka ne ŋŋamba kangaleka amawulire ago gampiteko oba ngaleke okitegera naye munnange akatambi kano kakyayogeza bannayuganda. Dr. Hamza yalabibwako n'omukyala oba omwana ow'obuwala ayina figa bannange nga woli mukuba nti naate olaba akatyambi ako bangi ne batandika okuba nti naate batema omugambo. Kaakati senga asidi uno ayina kyagamba wano. Hello, Mr. Hamza Sebunya, how are you? Ebyana biri eno mbubikuzuuminga ini ng'olina ekiwala ekyebbina nange simanyi oba bituufu naye bakuzuumiza ini ng'oli ne sisitawo yenna alina ebbina likoma erinze nagambye yalayika sisitawo kubanga engeri leema wange akabiina gyakambala obwambazi si birungi ebyo ebintu naye nze nabagambye that is your sister. Kati lwaki babadde bakuzuuminga? Ye kambuuze eyo Kenya gye bakuzuumingidde. Munnayuganda ye yakuzuumiza bannayuganda mulina empisa embi buli wamu mukolerawo olugambo buli wamu kati oli ku mawanga abroad Kenya abroad era ozuuminga celeb on the street that is not nice. Naye munnange nze siina kyendabye wamma gwali mu comment olina gwe kikyolabye sina nze kyendabye bamuwaayiriza. That is a friend, actually a sister. Bwe tweyongerayo ye Dr. Hamza munange bimwogerwako tabiwulira wabula munange ate yasisinkanye Honorable Fiona Nyamutoro abantu ne batandika okutema omugambo. Teyabadde nno yekka yabadde wamu n'emikwano gye nga bagenze mu ofiisi ya Minisita Fiona Nyamutoro mukyala wa Eddie Kenzo. Kaakati omugambo n'oguwulira ne batandika okugamba nti no munange Eddie Kenzo mbu yeegendereze nge bamubbako Rema Namakula mbu we basobola okuba nti naate bamubbako Fiona Nyamutoro wabula bannayuganda. Abantu bataasisinkane ku bya bizinensi kubanga ki mutuleke nammwe kale n'ensonga bwezi weziri ekifaananyi kyekyo ekikyayogeza bannayuganda. Tukkirize tubeere nga ate tutumirako ku bantu bano Wamanga Nakabonge Evelyn webale kuba nti nno okwoli twagala okubuuzaako ku Sarah Rita waliwo omukwano gwaffe ayitibwa Sarah Muzachi Charles Kagudde ogamba otya Zaitun tukutumireko Juko Michael ogamba otya ate era twagala okubeera nga tubuuzaako ku Waswa Elijah. Bwe tweyongerayo ensonga z'okuba nti n'omunange full figure mbu yatimpuddwa zikyagendera ddala mu maaso bangi bagamba nti full figure baamukubye era munange tugenzeeko ku Salt TV tulaba baddala full figure yakoze ng'amazima gali nti teyakoze byandiba nno nga bituufu ng'omuntu baamukubidde ddala okitegedde nga baamutimpudde omulundi ogwokubiri. Jjukira nti bantu bangi abamwewerera okitegeera naye nno eby'okumutimphula akatambi tewannabaawo katambi konna konna kafuluma naye ng'amawulire go gayitingana nti ono yakubiddwa era ne ku Sooti teyakoze. Kale katubeere ng'ate tukuwa ku Tamale emirundi Junior wano. Nemukuba my sister buli kiseera my sister mbeera mumukuba. Who beat my sister? Yes, I know. Nasanga. Bless, I know. Ani yakubye my sister. What? Nange nkyabiwulira mu ŋŋambo ti my sister baamukubye. Ekyayi muleete wano. Let me drink from here. Nange mune nkyabiwulira mu ŋŋambo nti my sister. Subscribing likinga leka obubaka bwawo mu comment section nga tukyali wa Tamale mirundi Junior avuddeyo n'alyoka agamba nti Minister Justin Nameere
n'oli omusajja obwedda gwe beerumiriza ne ssente mbu bandibanga baaliko abaagalano. Okusinziira ku Tamale Mirundi Junior avuddeyo n'olwokagamba nti ababiri bano bandibanga baali baagalana. Bane Tamale Mirundi Junior ye talina bigambo birungi eri Minisita Justin Nammere, nabyo katubikuwe. Wabula simanyi nkwatagana ya Chairman Bulegera ne Nammere yali ekomawa. Because we might be when it was a deep relationship. Kubanga kindabikira Chairman Bulegera kunyirira gyanyirira ne Honorable Nammere, they were once good friends. Awo nze nakirabye eddanga omuntu omukulu gamba aleluya. Nze story eno nja gibatemera. There is something ekitategeerekeka between Chairman Bulegera and Nammere, because wano Nammere akugambye nti Chairman Bulegera yamutwala ewa president Moroto mu state lodge Moroto. President dozali Moroto mu Okutoba. Chairman Bulegera yatwala Nammere, mbwate ne Nammere naye n'amutwala mu November mu state house Nakasero. Alhamdulillah, hallelujah. Nzenga omuntu omukulu nkitegedde. I know where the problem is. Chairman Bulegera ne Nammere balayika baafuna obutakkaanya. They had a strong relationship. Balayika baali bamekwano. There is something hidden. Waliwo ekitali kituufu wakati wa Chairman Bulegera ne Nammere. Because abantu abeetwalako mu state house emirundi ebiri nga buli omu atwala munne batuuka batya okuyomba. Buli omu nanga tamanyi munne. There is something fishy. For days like this, chovola bantu omuntu asobola okukeera ku machanga byewalabye ne Masaka ne bapangawo omukazi n'akuwayiriza ne bakumala eninga ne bakubiri. Teri yapanze mukazi oyo. Omukazi yabadde abanja. Honorable Nammere tetwagala owayirize bantu. Tewali yapanzeewo omukazi yabadde abanja ate nga ne state house ekimanyi nti omukazi abanja. Nze sibayi lwaki Honorable Nammere era okyalimba okuswalako waswadde naye towayiriza bantu. Kati oyagala kuwayiriza Balamu mbu ye yapanze omukazi. Teri yapanze mukazi oyo. Oyo mukazi amaze ebbanja nga abanja. Ne state house yabadde ekimanyi. State house controller lwaki teyagambye nti mufere. Yennyini state house controller Maama Jenny Baliche yasasudde. Kati ate owooza mbu omukazi babadde bamupanze. Kati state house yandimusasudde ng'omukazi mufere. Honorable Nammere towayiriza. Kati onoonyawo n'abiteeramu Balamu. Ate Balamu yabadde bayita weka babulire n'ekino mulabika temukimanyi. Mu meeting eyo Balamu yali agobye ab'amawulire. Njagala obuuza ab'amawulire bonna bali e Masaka. Balamu yali abagobyemu. Honorable Nammere gwe wagamba nti tewali kye tukweka ab'amawulire babeeremu. It was you. Era nalabyeko omwayogera mbu Balamu lwaki yakkiriza ab'amawulire. Honorable Nammere yennyini njagala obuuze bonna ab'amawulire abali e Masaka ye yagamba ab'amawulire babeeremu mu eyo meeting. Naye nga Balamu yali abagobyemu. Owulira kati Nammere bw'akyusizza olutambi mbu let him pick the money in the presence of other people. Mbu nga ne bali kwebali ate yabadde agamba tabamanyi. Anna Nammere obuyaye kibi. Nammere yabadde atuga ab'emmwanyi tabamanyi era tabiriimu. Kyokka Balamu olwakubidde state house controller kati ate Nammere yeefuula nti abamanyi era abalwanirira. Kwa Nammere omulidde bw'agambye let them pick the money in the presence of other people. Kati olwa yeefuula abalumirirwa ba other people ate wagambye tobamanyi. Nammere weetereze obulimba kibi. Let me talk. I don't like this. Please. Please.
respect the meeting. Balamu yamugambye Honorable Namere for once respect the meeting. Kitegeeza bulijjo tamurespektinga. Subscribinga, likinga, leka obubaka bwawo mu comment section. Tukyali omukyala munnange abadde ng'alumiriza Minisita Justin Namere okuba nti no munnange teyamuwa ssente ze oba ng'agamba nti amubanja. Avuddeyo n'abaako ate by'abotola abotodde ebyama ku ebyombo ebyaliwo mu mboozi ey'akafubo wakati wa Minisita Justin Namere kw'ossa ne Balamu mbu n'omukyala ono mbu byebino ebigambo ebyayogerwa. Kale conclusion yabadde etya? Conclusion Mwami Balamu ng'agamba kizuuse Honorable Justin Namere baakuwa emmwanyi era omuwendo gwe babanja gwe muwendo era gw'ogamba gwe wakola ki ne bwoguba gususseemu naye bo ze baakuwa zezo ziri related kuzeokola ki kuze wafuna. Tugenda kwogera ne Nowa State House mukyala Jeni Balekya tulabe nga bafuna obwenkanya nga boogera naye Honorable Balamu atubuuza abalimi mugenda genda e Kampala babasasula essente zammwe batandika sente zaffe z'e Masaka sente zange sizitoolako sente zange nzaagala zezo sente bazibawe bano bazibawe bazituwe twaziwa bano bazibawe tukole ki bagamba mwagala genda Kampala oba sente zammwe mina gwe mwagala baziwe nga bagamba baziwe chairman akole ki azituwe igwe mwesiganga tuli mwandi free ne mukyala Jeni Balekye saategedde oba Jeni Balekye naye ebigambo byali bitambulira kwoyo State House nze mmanyi controlling State House Jeni Balekye era gwe twasaavinga abalimi basazeewo ssente baziwe chairman waabwe gwe beesize gwe balinamu obwesigwe yajja okubakola ki tebaziwa Justin Namere tebagenda kujja Kampala nga twabuluka Justin Namere nga nsaavinga mpa olupapula mu meeting yawo nga ngamba nkusaavinze Bukyanga Senga Asidi aleeta bwino w'abalala naye baleese bwino we. Senga Asidi kye bamukoze ku live katubeere ng'ate tubikuwa. Senga Asidi alina omwana w'emyaka emeka? 32. Gamba nti alina omwana w'emyaka 9. Ekitegeeza Senga Asidi ali myaka 65. Tagiweza nnyo emyaka 5. Bagamba nti gw'omu ku bantu abamanyi Senga Asidi okuva mu buto bwe. Senga Asidi gw'omumanyi ngani omumanya mwaka ki? Senga Asidi maama we yazaala mukojja wange omwana mukulu wa maama wange. Maama we Amoti yabeeranga Fort Portal Kamwenge. Anko wange yali gundi district education officer. Kati n'amuzaalamu omwana bamuyita Julius Balungi Kisalale. Ye mukulu waani wa Senga Asidi. Era nze okumanya Senga Asidi namumanyirako oyo omwana wa kojja wange kuba nze nasoma n'omwana wa kojja wange oyo. Ndejje nga yali mu senior 5 nga nze ndi mu senior 1 Ndejje secondary school. Kati we yamala okusoma yasoma busomesa. Bingi nti taata we yali mu Ministry of Education n'amufunira omulimu okusomesa ekitende. Kati kwe kujja Senga Asidi Shaloni Mutesi Kamwenge najja naye ekitende wa Lawrence okusomesa bine bagamba omusomesa leetayo omwana n'amuleeta. Senga Naaka mwaka ki? Emyaka gyo sagala emyaka giyiseewo kubanga wonna we kugambira
ffenna nga tetunnaba kuzaala nga naye ye azadde mutabani we omukulu ali mu myaka 32 oyo bayita Lake. Ngani azadde? Sengasigi alina mutabani we omukulu Aide kamwe ali mu myaka 32. Muganda we bwamuleeta atandika okukwana abaana atandika okukwana abasomesa amala blackmailinga Lawrence mbu yabadde amukwana bamugoba bamu experience ali ya blackmailinga Lawrence gunji Sengasigi oyo Sharon Mutesi. Sharon ya blackmailinga mulindwa bamugoba ekitende bamutekana ku assembly ne bamugoba bamugoba nga awayiriza edi teacher nti amukwana St. Mary's kitende ya Lawrence St. Mary's kitende ya dabu etyo olina student wae uliriza nzija wayogera bwate embozi na Julia Kodda ndi mwana waayo kakati bwe bamugoba akola ki waliwo awandise mu comment agambe kuva dda Sengasigi wa Malisi ya Malisi nganga ne batticha ate nga bamugambako jjukira yali musiru mu kirasi ng'atyagala nnyo abasomesa omusomesa amugambako obutasoma bulungi amuwa ebitundu by'ekyama omusomesa bwe yagaananga ng'abawayiriza abasomesa nga babagoba jjukira yali nga bamutwala okuba nti mwana wa musomesa. Nina Rose wuno munange bamuwanye bitya bannange abatono musembere naye bagambye abatono abawanvu saabatono abampi abatono abampi temusembera kana akatambi sikamu buno obutini bwa Nina Rose bwe butini obulungi bwe bagambwa akakazi kali akatini akalungi bwe buno obutini obulungi ng'omukazi ayina ennyama ku mubiri kana akakazi katini naye kalungi ate kawanvu abasinga mugamba obukazi obutini obuwanvu bubi akakazi kawanvu ate katini naye obutini bwako bulungi buyina ennyama ebbere liyina ennyama buli wamu wayina ennyama okitegeera ekintu ekyo kana akakazi kalungi wa mubutini bwako. Bwe tweyongerayo eyaliko omubaka wa paalamenti Mbwate Kamwawuna avuddeyo n'abeera ng'ate atabukira minisita Balamu kwossa ne minisita Justin Namere naye ekibuzo kiri nti bannayuganda mwagala ki era buno obutambi butuuke ku Balamu n'abantu abalala olyoke obalabe mba challenging tibalina kye bakola okuggyako okwonoona ensi ng'abaana baabwe bali mu masomero agasasula ssente nnyingi nga bali awo basiriwaza mmwe ekisookera ddala nduddewo nga ntunulira Balamu ne Namere nga bagenda mu masomero bagenda ne banoonya aba media abamawulire bonna abalina bikamera nga baagala kulaga nti bali mu kukola ekintu nze kyenina okuwakanya ekisookera ddala njagala ntegeere Balamu ne Namere bali weewaawo bagenda nga baminisita ba local government jurisdiction yaabwe oba bwe balina okukoma weewa tubalabye mu masomero tubalabye mu nsonga z'amataka tubalabye mu nguudo tubalabye buli wamu wonna Balamu kwegamba nti Balamu ne Namere ndowooza mwe bandibadde babakola ba minister without portfolio yoyo minister kwegamba kizaanira eyandibadde ng'azunga buzunza adda wano talina wakwata mu bawala bwe muba tuzanya netball ndowooza waliwo babayita bata kati njagala kukulaga nti muli mu kukola obutaala but believe me between you and I mujja kuwunzika ng'obwo obutaala bwammwe nga bannayuganda babategedde nga temubukola nga muswala buswazi and you're going to be ashamed mugenda kuswala kati kansooke mbakwatire mu tteeka mutegeere nti Mbwate Kamwa ategeeza ki now n'abalabye nga mugenda mu masomero mwagenda ludda lwa Eastern gye mwasookera nja kukola ku masomero ebirala eby'enguudo n'ebirala sijja byogerako kubanga amanyi nti ekisookera ddala ebibaliko it is what we call village excitement muvudde mu kyalo kakati
excitement mulowooza nti you're going to incite people balowooze nti muli mu kukola okukola. It does not need even you to be in media. Tulowooza baminisita abatabeera mu media n'abalala nti tebakola. They are working. Naye gwe bala munena mere mupakira drone y'abagundi, mupakira drone y'abannamawulire, NTV, simanye UNBS, biki mugenda nabo nti balage nti muli mu kukola. Kati kansooke mbakwatemu mbakangavvule ensi bategere nti bye mukola just tebiriyo. N'abalabye Mbaale mwasookera mu Eastern, muli mu masomero, mutulugunya aba head teacher, mutulugunya abasomesa, mutugulugunya buli muntu yenna nga mugamba simanyi abasomesa bampewo, simanyi mulabye nti toyize bazimba nfu, kakatawo ne mukwata ba head teacher ne mukola biki, simanyi abaana be bayina head count era capitation grant gye bafuna nyingi abaana batono. Balamu ne Namere kansooke mbayigirize mbatandiseeko. Abantu ba Eastern Uganda saagala abantu babasiriwalireko bano ba minisita bamwe oba babasiriwaze. Ekyo njagala kibagamba. Nze mbwatekamwa nsibukira ddala mu Western Uganda. Western Uganda, specifically Greater Bushenyi district. Nensija nenyingira mu Buganda. Kati njagala nkuwugira ekifaananyi ekiri eri ewaffe. Olyoka olabe nti ani asiriwaza ani. Amasomero agakyasinzigidde ddala kati g'owulira agakyali waggulu nnyo gasibukira ddala mu Western Uganda. Agakyaliko katikatiko nga tuggyeko mu Central ne Wakiso. Era mumpitira abantu ba Eastern Uganda ab'Embaale mwena mujje muwulirize. Abolukoosi, Kamawuwa, Gasira, Bulayi, mubagambe nti ali kubasomesa kati bamuyita Italanyi aba amasaba mbwateekamwa. Mu masomero ga Western Uganda ge gakyasinze okuwa school fees wa waggulu. Tuina mu Ntale, tuina mu Mbarahai, tuina mu Merehiri, tumanyisa Kimakobole, tuina za Kitunga, tuina mu amasomero agamaanye nnyo nga school fees waabwe yakyasingidde ddala. Maryhill aga amasomero agamaanyi kiki kye gatayina. Tetulina bizimbe, tewali generator, tekuli basomesa. Kiki kye tukyazimbayo, tukyazimba toyi, tukyazimbayo ki aga amasomero gonna ga Ntale ga Wati Mbarahali. Kiki kyetaagisa nga ne President Museveni mwalaba Ntale hall gye bazimba n'abateekamu ssente empitirivu nga ziri awo. How much money do we pay? Esente ze tusasula mu masomero ago genkubuulidde, buli ssomero lyonna liri waggulu wa miliyoni n'ekitundu. Nga lina government grant, abasomesa teryabulako wa government, buli kimu kyonna government eweereza emmere, everything nga government ebiweereza. Aga Katonda mu ggulu nga tegakyayina nti gano ga Mbaale z'owulira simanyi Mbaale High zikyezimba tezirina kaabuyonjo. Lwaki Balamu ne Namere bwe mubanga mwekakasa nti oli musajja n'omukyala, njagala ogende Maryhill, nja kuwerekera. Njagala operating head teacher sister wa Maryhill omulage nti sente za charginga nyingi. Njagala tugende Mbarahai ondage nti head teacher sente za charginga nyingi. Njagala tugende Ntale school ondage nti sente bano bali mu kubba abazadde ate government wabiri kimu kyonna. Abangoberera njagala ogende ku YouTube olabe mu parliament bwe nakaayana nga basazeewo nti zintale baziwe ebizimbe nga beekobaanye n'akakiiko ka education nti bazongere ebizimbe, waliwo Ntale, waliwo Buddo. Ne mbabuuza ekitundu kye naali nkiikirirako olwo Igara West, ne mbagamba essomero nga Kakanju. Lwaki tebali wali bizimbe, gavumenti teteekangayo ne toyi ne babireeta wano amasomero agatakyetaaga na kuzimba? Do you see that injustice? That's how I'm hurt. Osegeera kakati bano bagenda mu busomero obuli awo bwe bagenda okukolerawo amawulire. Mwagala abantu ba Eastern Uganda be babalina okusiriwala?
mwagala abantu abusomero kati nalabye mwayingidde Masaka okomanya Balamu ne Nammeere temumanyi kyemukola mugenda mu masomero ne mwagala ne mulaga nti head teacher simanyi yazimba toyi simanyi toyi egudde munda simanyi yakola ki head teacher mu Education Act si yazimba toyi era toyi ezo bwe ziba zisimbiddwa ojja zisanga ng'oluusi baziwandiiseeko bwe ziba nga centrally procurement teyava mu central government ojja zisanga nti local government yazizimba nga n'obupande butaddeko constructed by LG Watt local government 2008 head teacher ina waayingirira okuzimba toyi mmwe era president yamaze akakwata abantu n'abawo ebikifo simanyi baminisita ba local government nga byemukola temubitegeera. There is no way teri head teacher gyagenda okuyingirira nti azimba toyi eyo local government eyo mugenda ku district ne mubuuza eba district engineer procurement ani yakwata tenda yagizimba atya engineer ne mumubuuza do you need to go ne mugamba ne muswaza head teacher nti yazimba toyi simanyi toyi eno teyina mulyango teyina ki. That is not the role of head teacher. Bagenda ne bagenda mu ssomero olunaku lwe batuuse ne bakugamba kati muleete abaana katuyingire mu kilaasi tutandike kukola head counting. Fa abasomesa abasomesaako era abaluddewo nga tulina n'amasomero nina nursing schools nina primary schools abalina amasomero saawa zino singa ngenda ne ku ssomero lyange ery'obwannannyini negamba head teacher nti leka tubale abaana kitegeeza onziba oba abaana bongamba tebaliiyo amazima ga Katonda mu ggulu teri omuwendo gw'osobola okubala olunaku lumu n'ennaku bbiri no week n'osanga abaana nga bali constant nti olina abaana 47 n'obabala leero n'obabala enkya n'obabala obuddako ng'abaana bali 47 and especially amasomero gaffe g'omu byalo nga gonna siga boarding you can't ekyo tebakulimbanga njagala basomesa Balamu. Essemba bulaakulira ebibira ku district munnange ate mulowooza teyakwatiddwa naye nina endowooza nti bambi omusajja ono tebaamuwadde bulungi budde kuba nti nannyonnyola bulungi ensonga ze okitegeera naye nga munnange ono yakwatiddwa biibino. Essembabule akulira ebibira ku district minister amukutte omutuuze amulumiriza kumukumpanya miliyoni 2 na nsawo z'amanda 7. Gentleman says you picked money. You get the members do you get them? Yasange mulipaya mege twakize bushuru. Namuze bakolezobera kumanda ako zedawa. Nyamuka muzeyi wanga gezisire muzeyi wange sawa zino wenjogerera. Ayinza kwanga afute n'okufa. Oshuli ekyamukubiza era bitwalana amanda. Yakolagana n'abantu 10 bakole famu y'omulalo. Ngamanda balina okugagabana niyo n'amanda gayigona n'agatwala ensawo 75 n'amanda n'ajja kuli miliyoni 2 amanda gegaliwa empapula n'azirika amanda gegaliwa ne yaliza akasaba amanda gegaliwa ona ibonzikiriza nnyonyole damu answer amanda goyo galiwa amanda eri agajja mu forest reserve amanda galiwa amanda gonna gama mu forest reserve is a contraband so galiwa era wegatuuka bagakwata basasula fine tebagaliwa amanda gegaliwa it was disposed of oyo bamukwate tula wali afande agenda kusasula beba mukwate tula ogenda kola tula wansi naziba ku miliyoni 2 n'ekitundu ngazanguzi nampa empapula zizino nampa empapula nti zezogera ku manda ndakiika 2 n'amanda tulina gatwala nago ngaagala empapula ziyanzibira ku miliyoni 2 n'ekitundu eziraga nti amanda ngasasulidde tiyakomaawo zizi nerisiti erino kweri. So kati owulira otya kubanga ogambye minisita nti omusitaatawo yes essaawa enayinza okuba nga afudde olw'ensonga y'omusajja oyo kuba amanda yali teyagokya yekka
yagocha n'abakozi abave mu Western nga banoonya mmere yakulya naye nga yabasuubiza ogaba n'amanda ago singa gamaze okujja naye ate n'omusajja DFO gonna n'agatwala omulundi gumu n'atugyako ne miliyoni 2.5 kati ate bali baagala sente zaabwe tibaagala banyumiza ebyo nti DFO yakola ki amanda yagatwala bo baagala sente zaabwe banoonya mmere yakulya abaana be baliri babagobye ne DFO tatunulidde muntu wa wansooli agezaako kukolera lubuto lwe kati mpulira essanyu ddene nnyo mpulira essanyu lingi nnyo kukyawona lebo bbala mu kyanku kyatukoledde era nsaba atalage disitulikiti zonna mu Uganda muno bonna bafune obwenkanya nga ffe tugenda okufuna obwenkanya. Wumalu Kiseka atabukidde munnange Pastor Semakula olw'okuvaayo munnange ate n'abeera nga addamu buto okulumba ba foot soldier. Nawulidde kipasita nga kigamba mbwe ensonga lwaki ffe ab'NUP tetunnafuna buyinza mbukubanga tuvuma mbukubanga tuvuma naye Katonda bwe yakwata obuyinza mbu yabumma abavuma n'abuwa abatemu. Obutemu bwe bulungi naffe tutandike kutemula tufune obuyinza kyoyagala otugamba tutandike kusaanyaawo naffe busaanya okusinga okuvuma kubanga bwe tunaavuma Katonda tajja tuwa buyinza tutemule kubanga Katonda obuyinza yabuwa abatemu. Mubeera mu makyaki eyo bipasite bitalina magezi ne bituula ku butuuti ne mukuba engalo ng'abasiru. Ekinyiiza abantu bano kwe kutta abantu ba Yasini Kawuma ng'ensi yonna eraba, ba Franka Senteza ng'ensi yonna eraba, Ochege baliyita Nabukenya ng'ensi yonna eraba. Owulira tuyina bangi nnyo abattibwa naye waliwo bano be tulaba mu kamera nga naawe w'ova mu kyaki yeeyo n'okwata ku ssimu naawe olaba nti baatemudde gundi abayina obuyinza. Kyokka bw'otandika okukulitisizinga ate n'otandika kulitisizinga bano abalwanisa bali abafuzi ababi. Kaakati Katonda yakwata obuyinza n'abuwa abatemu n'abumma abavumi. Kaakati naffe tutandike kutemula kyemwagala otugamba. Mwagala gezaako tulowoozesa nti Katonda wamwe mulalu talina magezi. Kyemwagala ogezaako tulowoozesa nti Katonda ali awo ye ali awo makedo. Bwe mutandika otunnyonnyola Katonda yemmwe mubuzaabuza ensi mulowoozesa nti Katonda makedo ali awo tategeera. Bagundi mmwe temukkiririza mu Katonda. Mwerimbika mu kukkiririza mu Katonda naye nga mulina byagenda byammwe. Bweteta mudde mulabi mulungi alokwekumira ku Newspark channel kankusobera ngo subscribing ngo likinga n'okuleka obubaka bwawo mu comment section. Beera bulungi weeraba.